Alright, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obanga otuwuliriza kuliko obwakedde kulisayo nnyo mu wiikendi kansubire nti no buli muntu ebintu byamugendedde bulungi ngenda amaaso n'okusaasira gwe eyafunyemu obukosefukosefu naawe eyafiiriddwako we Mukama Katonda agire ng'akugumya naawe ayinamu obukosefukosefu katusabe Mukama Katonda asobole okuba ng'okuba ku matu oli ku Yugi Update TV k'osinza obanga otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano agava mu DRC eri abayekera ba M23 bavuddeyo ne balumiriza amagye g'eggwanga lino erya Congo okubanga gakoze obulumbaganyi. Jjukira nti olunaku ennaku eziyise ng'ennaku z'omwezi 11 amagye gano gagambibwa nti gakola obulumbaganyi kuteetoliza abayekera eri mu kibuga Goma. Tukimanyi bulungi nnyo ku ntandika y'omwaka guno ekibuga Goma kyasalwako abayekera ba M23 era ne bagenda maaso n'okisiizinga ne bateekinga control yaabwe era twabalabako nga bagenda maaso n'okulonda obukulembeze obupya mu kibuga ekyo Goma oluvannyuma lw'okutta gavana eyali atwala ekibuga ekyo era oluvannyuma abayekera bana ba M23 ne balonda gavana waabwe. Kitegeeza ki? Bali bamaze okukola obukulembeze obupya oboolyawo ne gavumenti empya, a government within a government mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati amawulire agavuddeyo galaga nti nno obulumbaganyi obwakoleddwa mu nnaku eziyise abayekera ba M23 bavuddeyo ne balumiriza eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bagamba nti nno mwe mwagenze maaso n'okulumba abantu baffe territories zaffe nga kimwagala okutattana erinnya ly'abayekera tebagenda maaso n'okusanjaga abantu bagenda maaso n'okukontrolinga. Wabula omwogezi w'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo yavuddeyo ne yeesambajja bino. DRC yavuddeyo n'egamba nti nedda muleme tusibako matu ga mbuzi tuliisango. Troops zaffe oba amagye gaffe we gali wala nnyo geesudde ebbanga n'okuliraana ekibuga Goma we kiri. Bagamba nti obulumbaganyi obwakoleddwa newankubadde kiyinza olabika nga ffe abalumbaganye kubanga ffe abali mu mbiranye n'abayekera ba M23 okubanga twalumbaganye territories zaabwe naye abo bayekera ba M23 bakolako obulumbaganyi basobole okubanga bawayiriza amagye ga Congo. Buli muntu alumiriza munne ye. Omwogezi ono ow'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo agamba nti ffe troops zaffe we ziri zeesudde wala nnyo, waliwo kilometers 3 eri okuliraana ekibuga Goma. Amagye gaabwe agamba gasetolingiddwa eri mu Northern Kivu okuliraana katawuni k'Owalukali. Jjukira kano katawuni kaali kasaliddwa akabayekera ba M23 nga bakawambye naye oluvannyuma lw'enteeseganya ezaava mu ggwanga erya Kata eri mu kibuga Duha zaalaga nga waliwo okukkiriziganya era tolaba nga abayekera bano basiizinze fire bagoyinze back bawithdrawinze back amagye gaabwe ne basobola okuba nga balekulira akatawuni ako ka ssenta ke bayita Walukale. Jjukira nti oluvannyuma lw'okuserako akatawuni kano Walukale obwanga baali babutunuuliza eri mu ssenta Mineral Rich eya Kisaagani okubanga nayo bagenda gisalako. Tawuni yeesudde kilometers kyenkana 1000 okuliraana ne site eya Kinshasa. Kitegeeza ki? Baali bagenda kubanga batandika okubanga batunuulira site zaabwe nga bazitadde ku kibuga Kinshasa. Abayekera bano aba M23 singa bagenda maaso n'okusalako ka ssenta akayitibwa Kisaagani. Wabula wano aba DRC amagye ga DRC government bwe gavuddeyo ne gagamba nti nno ffe mutuwaayiriza muleme tusibako matu ga mbuzi tuliisango. Troops zaffe ziri wala nnyo kilometers 3 eri mu Walukali center ate ne troops endala ze tulina nazo zeesudde ebbanga eri mu Northern Kivu wala nnyo so tetusobola kukola bulumbaganyi ku kibuga kya Goma. Jjukira nti nno amagye gano agabayekera aga M23 gaali gakola enzikiriziganya n'ekitongole kino ekya SADC ekya South African Development Community okubeera nga bakola ku nzikiriziganya bakola agreement okubanga tontabalanga saako n'okwabulira ekibuga Goma. Naye amagye gano aga South Africa gaali gaabulira ekibuga Goma. Ebitongole ebirala ng'omwali East African Communities gagenda maaso n'okubanga gateekawo ekisiikirize okubanga tegaganya bayekera abajaasi bano aba SADC kubanga baabulira tawuni ya Goma olw'ensonga nti nno Belgium yali yakajje deploying officers baayo
mu Democratic Republic of Congo okusobola okulaba nga bayambako abajasi b'eggwanga lino erya DRC okubatendeka kubawa ku new tactics basobole okubeera nga bafeesinga abayekera bano aba M23 gwe mukwano gwange mpuliriza oli ku Yugi Updates TV nga tannatweyungako nkutegeeza kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo abali mu diaspora emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mubale kwekuumira ku mpewo z'amayengo gano aga Yugi Updates TV kakati oluvannyuma nga buli omu alumiriza munne ate nga kigambibwa nti abayekera bano babaakingibwa n'eggwanga erya Rwanda katulinawo ogamba nti nno amagye g'eggwanga erya Rwanda gaze ne galumbagana ekibuga Goma ate nga bagamba gagezaako okuba nga gasapootinga abayekera bano okusobola okulaba nga gafuukira akayinja mu ngatto Pulezidenti Felix Tshisekedi owa DRC. Kakati amagye gano agabayekera gasazeewo n'ekyonkomeredde nga gagamba gawadde essaawa mbale eri abajasi ba SADC abeegattira mu kibiina ekya South African Development Community okuba nga baawulidde ekibuga Goma olw'ensonga nti babalumiriza okuba nga babadde baagala kwezza kibuga kino bakiteekinge in control wabula enteekateeka zaabwe zaagudde butaka kati abayekera bavuddeyo nga bayita mu mwogezi waabwe Bisimwa nga bagamba amagye ge South Africa gaabulire eggwanga erya Democratic Republic of Congo kubanga bongera kusajjula mbeera nateekawo conflicts nakutta bantu ekiri mu kibuga Goma abantu bakyali ku bunkenke oluvannyuma lw'okubwatuka okwaliwo ekiro kyaluli kulwanagana okuwanyisiganya amasasi ekiro kyaluli saako ne ku makya abantu baali bekyekukumye mu nju amaduuka mangi tegannaggulawo bizinesi nnyingi zikyagaddewo olw'entiisa eyaliwo batya nti no saa yonna yonna olutalo luyinza okuddamu ne lubalukawo muto nga mu ntandikwa we lwali olw'ensonga nti namagye g'eggwanga erya Congo gagala kuba nga geza kibuga Goma so n'abayekera beetegefu okuba nga banyweza enkambi yaabwe gye baakamala okuwamba ggwe ali eyampuliriza oli ku Yugi Updates TV kubadde osinza oba nga otuuliza bwe bale kwekumira ku mayengo gano mmwe abajja ne musubscribinga ne mulayikinga ne musharinga mbaagala nnyo era nga mbaanirizaako nnyo mbaagala nnyo saako nammwe abali ku muliraano wano mu Kenya South Africa mwe bale kwekuumira ku mayengo gano. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Updates TV mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK abali mu South Africa abali ku muliraano mu Kenya Nairobi abali mu Canada abali mu Dubai mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu People Power Color eyo nno gwayagala okuba nga olanga naffe gy'ogenda okuba nga oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba nga okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba nga osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba nga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikonamu ojja kuba nga osobola bulungi nnyo otwegattako buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba nga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okuba nga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba nga ofuna notification message buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza
mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ki ekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe nolowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange aleeyampuliza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti nno twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga gwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange aleeyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.